Akanyolagano kabaddewo wakati w'abatuuze b'Ekibuli mu zooni ya Ashondi Ajipu n'ab'ekitongole kya Umemi nga bawakanya ekitongole kino okutwala waya zaabwe n'okubaggyako amasannyalaze oluvannyuma lw'okubasanga nga bagakozesa mu bukyamu. Mu kanyolagano kano omutuuze omu ategeerekese nga Ivan sobola kuvala ngere mu office isabize sente basajja bali mupira kwa sente ngaze uzokugenda kiruwa ne Uganda zenyere nsabize mu kuko sente ezo soboka bona baba muna bantu bagala kunya mulabe mani kyako bloku anda esi sobola galika Kaga buli mwezi oba amasazi ko gaweddeko nozikira oba galiko ng'okola battema service fee bisito mu Lukaga enkumi 3 mu Lukaga zebatema service fee zaki ate nga tebaziteekako ku mpapula. Kati Umeme netandika operation egibayita wuuyo mubbi w'amasannyalaze kati operation egitukola tugikoze mu party ezirala za Kampala nga bwayise Kawempe naye leero tuli wano Ekibuli tugenda kubeera ewa Bigaro tugenda kubeera Ekisugu. Tubajje basaba amasannyalaze ag'obwereere ge tubawa abantu abali ku Kibuli feeder we call it Kibuli feeder be bajja okuleeta applications ezo zaali zirina okuyita mu matendera kubanga waliwo Umeme waliwo ne kampani endala